There was no equity mu kigambo eky'ebyobulamu omwaka 2021. Tewali bye tufunyeemu, tuli mu bya kwemagaza bwavu bwatufuuka obwavu ne lufuuka oluyimba. NRM government yalemererwa okumenyawo endagaano y'Omungereza ne ba Egyptian. Ngewa Egypt obuyinza ku mazzi ga River Nile ne Ugandan lakes neza kikati region yonna. Omulembe guno era wogatta n'omwaka gwatusala omusikulu bakulu bano baatufera. Olwali omwaka gwa 2021 President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalaga nti Mailoland mu Buganda y'emu ereese ekigambo kya underdevelopment. Nze nesikkaanya nakyo nti obwo bulimba eri bannange. Kabulwa waatuferera. Fe wano yasanga ina coffee marketing board. Kati essaawa eno mwe nkugambye nti kati mulimu ki mmese ezisinga akamya obunene. Omusajja ono yatufera oba yali atuloze situmanyi. Mukutiba kabulu oyo yatufera. Mbalamusiza ku mwenna banafulasa kino Uganda kwe tuli okubaweereza olunaku olwaleero. Tuli banjawulo, tulinako Nakabuladda mukulu Mukubabyazi Munakiboga muli amayuuni ate mwe naye kyalala eyo amatooke gasigale no waffe. Amatooke gasigale no waffe. Aganya bamukaddanzaale ekyo kiri. Siba kiri. Emmere y'amatooke tugirina mbungi. Balugu tumuyina, Kyetumula tumuyina. Kyetumula kyeki? Nga bw'owulira Balugu ne Kyetumula ekyo kika kya mmere ey'omutaka. Badde manyi kiri mu kwetutumula. Kika kya mmere efaanagana Balugu ne Kyetumula. Okay. Era ebifaanana ng'ebisebe ne Nandigoya. Nkwaniriza ku programu yaffe eno netaga mpulirize mu abantu ababiri. Nanti obudde obusinga tugamba eriso ly'omukulu awaddugala weewa walaba. Naye ate ennaku zino kirabika eri abakulu abamu ku abo awaddugala waddugalira ddala. Bwe ndowooza sigambye mmwe naye abamu ku abo. Tuliko ne jjajjaffe Jjajja Nalusiba, Jjajja Nuupu, Winifred, maama Ateria Ntama, maama amanyi okusomesa eggwanga. Weebale kwagala nsi yo mukadde waffe. Maka nago guweddeko. Simanyi gya buto gy'owezezza. Gugenze. Gugendedde mu ssanyu mu nnaku. Ate omwavu aba mu ssanyu pozi. Sijja kuseka wano. Nante bugamba yogera osibye binsesa. Mwavu taba na ssanyu. N'oba ne Bobby n'oba omwavu. Generally economy ennanjavu. Okay. So kwe tuli okusiga nga tubaza olunaku olwaleero mukulu Mukubabyazi. Yes sir. Kuli kayi gy'obadde ebbanga lyonna. Ebbanga mbadde mu kyalo. Bingi nnyo ebibadde bitambula. Ate ffe ewaffe Kiboga Singa eyo n'Ebulemeezi baatugamba ekintu kimu bwe twalina gavumenti y'omuzungu ne Obote 1 government ne Idi Amin's government Obote 2. Twabeeranga n'enkola yabeerangawo ey'abaami abatongole n'ab'emiruka n'ab'amagombolola. Okay. Akati mu nteekateeka y'omwaka guno gavumenti NRM yaleeta ekiyitibwa Parish Development Model. Parish Development Model nga kukyusamu bukyusa biri bye twalina nga tugenda kubirala. Area cooperative societies. Okay. Bezala ne area cooperative societies. Zaalaga amakulu gazo bwe ganaatambula. Ekyo kyakabi nnyo. Kakati Parish Development Model nayo ng'eraga nga bwegasi naye kati baleese lulimi n'ekigambo Parish Development Model naye ng'embeera yali nga weeri naye ate principles tekigenda okutambulira. Nga byanjawulo.
nga byanjawulo. Okay. Kale nno ebiseera bino okwejjera ndi ssentebe wa Muluka Mulamba. Oli ssente ogulimu abantu emitwalo 2 plus 2.5. Emitwalo 2.5 nga balina emyaka 18 n'okudda waggulu n'omutwalo gumu mu 966. Okay. Ate amaka households nga nina 542. Awo tuveewo. Akati bwe tuba tuli eyo mu kino kyakimbuze. Nga tulina kye tuyita critical analysis. Yes, we need critical analysis. Yeah, Palace development model. Akati that model nga nina okugitunuya ne models ze twali tubaddeko mu gyenkaaga. When we had the first 5-year development plan, when we had about one government. Even the second 5-year development plan, when we had about one government. Okay. Netufuna ne 3-year action plan when we had Idi Amin's government. Netukitunulira mwekyo kati critical analysis wendaba. Kuliri twafuna abatongole n'abemeruka n'abamagombolola ne batwalibwa mu military garrison tugambe Bombo, Nakasongola, Mubende, Kabamba, Masaka, Edinda, Bugema. Mention eyo yonna. Olidde sebo kati nabo abaami abo abatwani batendeka okumala emyezi 8. Okay. Kati ngula ebojjola babaga nti bagenze Kyankwanzi. Bagenze kukola kinange. Kati bagenze olwaleero abaami abatongole ku mulembe gwa Idi Amin bakomawo kyekyaliwo. Mulembe gwa Idi Amin ku lwa primary schools ne secondary schools ne tertiary institutions. Olwokutaano terwabanga lwakusoma. Ate nga kanisa zine ba Pentecostal churches n'aba Advent ngezo bazigaddewo. Kati okuva Friday, Saturday, Sunday awo nga abaana bawondowawo. Bakubawo. Kakati kyekyabeerangawo nti batabani ba Nalusiba mu kiseera ekyo ne taata waabwe bagendanga buli kyalo, public land yalinga buli kitundu nga abaana bano babeera n'omusiri gwa pamba gwe balima ne taata waabwe. Oba jjajjaabwe. Bwe byali. Nze kennyini I for one. Wakolanga otya? Ku ttaka lya jjajjange ekibanja kye yali ayina. Yaddira ekemu n'anteekerateekera nga muganda wange oludda luno olulaba. Olina okusimba emmwanyi ezizo. Wazisimba? Nazisimba. Awo tugenze. Era bw'ava mu bulamu bw'ensi eno omwaka gwa 94 n'obusika nze nabutwala. N'emmwanyi zange wadde akawuka kaali kazidde zaali zikyaliwo. Kyansobozesa emyaka gye 7 okujja kufunanga essente okutunda emmwanyi mu society yaffe eyeekalagala. Kakati society eyeekalagala kapeeka nga ssente mwe ziva. Ate nga buli weekend eno Friday ne Saturday twabanga abaana b'Abeegasi ne bazzukulu b'Abeegasi Namunkekera Salimu Sale waali nga tugenda okukola mu kyuma okuba obukuta bw'emmwanyi. Awo mwali bulungi sebo. Eyo nno ye yali parish development model. Ate nakuze eri etya. Yandi kakati nze wenkugambira nkola critical analysis gye nkoze. Eyo nga nkola comparison what we had in the 60s. When we had about one government, about two, and the Idi Amin's government, vis-a-vis 36 years of NRM government, ne parish development model is mu National Development Plan 3. Things are not moving the best way. Kakati awe ntunulya nti Keith Mukanizi yavaawo, Mohamed Gobi azze, ne Matiya Kasaija, ne Rugolobi, ne Henry Musaasizi. Kakati bano ne Kasolo aliyo okuza emyoga n'endala n'ekigambo kya investment. Kati wenjagala okutunuulira when you had the General Moses Ali as Minister of Finance during Idi Amin's government, n'embeera ya parish development model gye twayina. Mubimpimpi. Moses Ali aliko Minister of Finance. Yes. Mu regime ya Amin. Amin. Kati Sazuna ali Minister of what? Second Deputy Prime Minister. Premier. Mu government ya President Museveni. Government leader of business. Yoyo. Yaliyo. Myaka gyonna. Kakati oluvannyuma w'emyaka 50. Gye ntunuulira myaka 56. Akoze ki? Myaka 4. Kati bino nze batonda akakiiko. Era tulina ekiyitibwa guidelines ezitugambibwa nti Ministry ya Local Government ezireeta.
ne local government ministry egamba program egenda kutambula bweti naye emiruka omutwalo gumu 594 emiruka egikola Buganda region ne Eastern region tegifunangako induction. Koma mama Nalusiba andise ebbanga lyonna lyomaze mu nseno okuva luli okutuuka olwali ku mulembe gwa Mukoti Buhabulwa omwaka guno ogula byotya? Omwaka guno oba tugambe nja kunnyonnyola okuva musajja ono lwe yajja yazze kununula bantu lwezajja mwaka yayita fundamental change n'ebyaliwo luli enkyukakyuka ey'omuggundu enkyukakyuka ey'omuggundu gye yatusuubiza nga mudda mu maaso nga mudda ekibuzo kiri awo tugifunyeemu ki mufunye Mbotambaala omusajja ono yatufera yatufera oba yali atuloze situmanyi Mukoti Buhabulwa Kabulwa oyo yatufera Kabulwa watuferera so wano yasanga ina coffee marketing board n'agitwala yomanyi weeri mutabani ekyaliyo bugolobi wali oba neetaaga nkutwaleyo era ojja kuntwalayo ojja kulaba emmese ekiri mu coffee marketing board mulimu emmese ono zigunde ziyagula musenera yamanyi gye yaziwa kankula oyo bibye byatuferafera naye emmese ezisinga oba tugambe zisinga kyobunene kamyu zeziri mu coffee marketing board zisingako ku kamyu obunene nga nnene zeziri omwo sina nsolima ekintu ekyali ekyomugaso mu bannayuganda coffee marketing board eyo mutabani yali omulimo gwayo nga bagenda mu byalo n'emmwanyi olwo bali beyajjako beyagamba nti tebalina mugaso mu Uganda nga bakubiriza abantu okulima emmwanyi kati bo ne batwala loole mu byalo eyo ne baleeta emmwanyi kubaako abazitikka byonna bazireeta mu coffee marketing board eyo kati ate wano nga wabaawo abazitikkula emmwanyi ezo n'okuzikola byonna kati ate ekyuma ne kikola ogwakyo okuzisunsula kaakati emmwanyi ezo ng'abakozi baba bayitirivu ababa mu coffee marketing board kati essaawa eno mwenkugambye nti kati mulimu ki mmese ezisinga akamyu obunene eziri mu kibangiriza ekyo munda mukyo zibaamu nga zeetala era oziwulira ziryo du zikuba emisingi olowooza ziryaki oba ziryamu bityo obayamanyi nabyerabirako akati gwe weefumintirize abaakolanga mu kyuma ekyo baalinga emitwalo emeka abaakolangamu emirimu kakati ne tuba ne Masaka Union yali Masaka nga muli abantu bayitirivu obungi abakola mu Masaka Union awo bonna baakoma twalina ekyuma e Masaka ewaffe kyali kikola juyisi ow'ennaanansi nga bamuyita swepsi ng'eccupa eba nnene bweti kakati ewaffe wali ebuyaga w'ensibuka bakitaffe nga balima emisiri gy'ennaanansi naye okugirima ng'ogenda weewola ssente mu gundi mu kyuma ekyakolanga juice Masaka Union nedda cooperative banks cooperative banks ezo ogenda ne weewolayo ssente ku magoba amatono ennyo n'ogenda mu kyalo n'olima ennaanansi ekyuma ekyo kyakolanga juyisi nga bw'omunywa tojulira kulya mmere
Juice oli oba baali bamukola batya ng'omunywa bwoti n'otajulya kulya kyamisana. Ebyo byonna byazikirira. Nga balirako misooli myokye na muwogo. Webale. Abaali bakolera omwo emirimu abo baakoma. Ne tuvaawo. Ebintu bingi. Gundi eno wagirabako. Gundi UCB banka. Tabani wagirabako. UCB banka. Akati bwogenda wano. Eri ku Cham Towers. Ku Cham Towers ng'ogenzeewo. Kakati UCB bank awe yali. Ogwo oguzimbe gw'olaba kati batundiramu ndongo. Ate ndongo zezitundirwamu. Zino. Ezo jita oyo gundi. Terezo webbere. Amadinda amazungu. Terezo webbine dene. Kati ndongo zezitundirwamu. Neruli yali banka gaggadde ya Uganda. Ngera banka eyo nayo ewola abantu. Obugoba obusirikitu obutono. Okay. Kakati eyo nayo yasaanawo. Njagala ombalire bw'oba omanyi calculation oba okubala okumanyi. Bantu bameka baakoleranga mu banko. Okay. Kye twaddamu okufunamu kati. Banka ze tuyina wano e Uganda. Za bannakenya. Iba zi Equity Bank ezo. Uganda tena banka yayo. Ate eriwa. Wejimenyere nti yino. Equity Bank. Waliwo banka endala eyitibwa KCB. Nayo ya Kenya. Ate Abusa. Wamanyi. Akati ziryaza wali ono gundi omugenzi. Yali Kigundi. Yali na banka wali emmanga wali ku Jinja Road. Yazikirira. Kakati nze wennoonyeza omwami ono bye yatusuubiza tibakabulwa. N'atabituukiriza. So guno omwaka amakulu gaakyo bw'oba ogula omulembe guno. Era wogatta n'omwaka gwatusala omusikulu bakulu bano baatufera abaleeta fundamental change. Kakati onoogamba nti ŋŋambe ki? Ffe tetukyalina gye twewola ssente zirya. Kakati bano baatuleetera emyogo oba emyogo kitegeeza kikyannema okutegeera. Mpozo ono yakimanyi mpulira akyogera ku parish model simanyi bikoze bitya. Emyogo egyo. Emyoga kye gikoze kitulemye okulaba. Bawoza myoga. Kati mutabani etubanga twazikirira situyina kyetufunye mu mulembe guno ne mu mwaka guno. Babooga nti mwaka guno era gwe mulembe guno tewali bye tufunyeemu. Tuli mu bya kwemagaza obwavu bwatufuuka obwavu ne lufuuka oluyimba. Okay. So atona alese bwino lwentula wano coffee production and productivity. Chance yourself. Webale nnyo webali eddala. Lwaki ogezaako okwekanga Doctor? Anti bwe ebintu bino olina byonzijukiza n'engamba singa saazaalibwa ku mulembe guno oguliwo. Nina bwe nakunywadde nti eggwanga mu mwaka guno tusubiddwa akakiiko k'ebyokulonda n'akeddembe ly'obuntu okusomesa bannayuganda. Ng'okusomesa ekyo kibayita civic education. Era mukulu byabakama newangadya balemereddwa oluvannyuma lw'executive ye cabinet etuula buli Mande okubanga bannayuganda ku butikimbe bw'omusolo gwe tuwa tesobodde okuwaayo ssente zigenda mu bukiiko obwo obuliwo mu mateeka era okukola omulimu gw'okunnyonnyola bannansi. Civic education erina okubaganya ebirowoozo buli kyalo, buli muluka, buli ggombolola na buli district ezikola eggwanga Uganda. Mwe muli chapter ezisomesebwa economic order. Olwali mwaka gwa 2021 President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalaga nti Mailoland mu Buganda y'emu ereese ekigambo kya underdevelopment. Nze nesikkaanya nakyo. Kyobo bulimba eri bannansi.
annual report y'ebyemmwanyi nekulaga Acholi, Ankole, Bugisu, Bukedi, Busoga. New production trees ne old production trees Busoga bozigatta wamu giri emitwalo 7 obukadde 44 mu emitwalo 37 bwe tugenda kwa Nkole obukadde 41 mu emitwalo 29 Buganda obukadde 161 mu emitwalo 9 ngera Buganda production y'omwaka gwa 2019 obukadde bw'ensawo ezekiro 6 olwairo nga bwali 2 mu emitwalo 69 anti zezakole ezagenda ku export kakati bwe tugenda Elango Sabulujo njali emitwalo 29 zetani ensawo ezekiro 6 emitwalo 12 kati olwaleero Buganda mu production y'emmwanyi osobola okugamba nti eri wansi yeri waggulu yeridinga ekizibu kya underdevelopment mu mwaka gwa 2021 tekibadde ekigambo kya ttaka lya mayiro naye NRM government mu mwaka gwa 2021 neje egiyise emabegolwenya myaka 36 yalemererwa okumenyawo endagaano y'Omungereza neba Egyptian endagaano yakolebwanga ennaku z'omwezi 7 ogwokutaano 1929 ng'ewa Egypt obuyinza ku mazzi ga River Nile ne Ugandan lakes nezaki kati region yonna okuva e Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Somalia, Ethiopia ogende otwale ekigambo kya Eritrea, Southern Sudan, Sudan Khartoum, otwale Libya, olwaleero ne Congo DRC. Wezingidde bwete amazzi gonna bova mu Lubigi wano Ebusega wali ne wano stretch y'omugga Mayanja guli mu kilomita 193 wegwegatira paka ku Kafu era mwekyo ebitatambudde bulungi bino byonna byenkulaga ebitatambudde bulungi mwaka Uganda olwaleero production y'emmwanyi yandibadde esintusinga Vietnam amakulu gacho oyogera in terms of economic perspective kyenvudde nkugamba economic order ekigambo civic education okunywa bannansi about economic order tebaddeewo okay akati bwe tugenda okujja enteekateeka ya Uganda mwaka gwa 2021 State of Nation Address ng'ennaku z'omwezi 4 June 2021 Kololo Independence Grounds State of Nation Address by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni President of the Republic of Uganda at Kololo Independence Grounds. Atugamba atya? Akugamba olwaleero ejjinja twakomekkereza ng'amazzi geeyongedde. Amazzi bwe gamala okweyongera ng'ekyo kyali kyabiddwako myaka giri egy'enkaaga. Akati emyaka egy'enkaaga bwe gimala okubeera bwe gityo gamba nti under development y'ekibuuzo we kijjira. Ekibuuzo ekyo ekya under development nti si Mailo land naye enteekateeka ya gavumenti okulemwa okukyusa ebyo kuba kati pulezidenti w'eggwanga mwaka gwa 2021 abadde ayogera nnyo lunye ku the small kings. Naye nedda kakati mukulu mukubabyasi otuwadde economic perspective nti ebintu nga bitambudde naddala ebyemmwanyi nedda si byemmwanyi ngambe naddala n'emmwanyi juzi yazogeko n'atugamba owekitiibwa Peter Charles Tamayiga yazirimuko n'amugamba ogira okola ki obivaamu so gwe mundaba ebintu nga bw'obire nga bibadde bitambula basing on the evidence of Amini of Obot and the rest ambadde mutuweko kanalisi ak'omwaka guno gwokka ebintu ebyo ebigaaniddwa okutuukirizibwako abali mu buyinza guno omwaka nga those areas are four. Tulina economic perspective, tulina physical perspective, oba tulina social aspect, tulina spiritual aspect. Kakati sebo tukomewo.
ekigambo ky'ebyemmwanyi amajaani ebyenanda ebikaado biri mu kigambo ekyebituluba byenfuna social perspective gy'oyogerako olwaliro bya bulamu and education n'ebyenjigiriza kakati nze sizze kulaga ebyo birungi nze nze okulaga okusomoozebwa wekukola ki wekuli olwaleero ebyobulamu regional referral hospitals vis-a-vis ekigambo ambulances staffing Arua Regional Referral Hospital eri mu catchment area ya bukadde bw'abantu 2,815 ng'etwala district omuli Arua, Madi, Okoro, Nebi, mulimu Maracha, Pakwa, Kiterego ne Zombo. Olwaleero eyo remarks nga zikulaga eyo population eri within standard. When you move to Gulu, you know 1.8 million people. Omuli Agago, Amuru, population is within the standard. Hoima Rifaro, erimu 2.85575 million people. Omuli district ya Bulisa, ne Hoima, Kagadi, Kakumiro, Kibale, Chikube, Kiriandongo na Masindi. Okay. Remarks bakulaga need to upgrade a general hospital to decongest. Mu mwaka gwa 2021 olwaleero sebo ekyo tetuyinaayo ddwaliro likoleddwayo. Catchment area abantu wetugenda Jinja. Catchment area Jinja Regional Referral eri mu catchment area ya 4,263,000 people. Edinda Referral mwemuli Bugiri, Bugwere, Buyende, Idinda, Iganga, Kaliro, Kamuli, Luka, Mayuge na Mutumba na Mayingo. State remarks zigamba need for a regional referral hospital to decongest immediately. Ani abyogere? Minister w'ebyobulamu Ruth Aceng. N'abakugu permanent secretary Dr. Dana Atwine. Mu mwaka gwa 2020 Jinja ng'erina okufuna regional referral endala nga Jinja. Ne mwaka gwa 2021 eyo tebalabiseeko. Kale kizibu ky'endwadde zonna nga ne COVID omutadde ku bbali. Endwadde endala omusujja abaana baffe abafe Idinda bayitirivu oba Busoga sub-region. Okay. Eyo wetugenda Kabale eyina akakadde kamwe 48,900 mu 1,000. Omuli Kabale, Kanungu, Kisoro, Rubanda, Rukiga and Rukunjiri. Population eri within standard. All those are not helped. Fort Portal eri 3.347,271 ng'etwala Bundi Bujjo, Bunyangabu, Kabalole, Kamwenge, Kasese, Kitagwenda, Kyegegwa, Kyenjojo, n'Entoroko. Need to upgrade a general hospital to decongest. Regional referral ya Fort Portal ng'erina okufuna mu mwaka guno ekigambo kya general hospital nga Kiboga nga Nakaseke esobole okuyambako abantu bayambiddwa. Kayunga regional referral yakuzibwa eddwaliro ly'eyo Kayunga ebitanda 10 lyafuulibwa regional referral. Ne catchment area ya Kayunga etwala milioni 2,459 nga coverage ya district Buyikwe mulimu Buvuma, Kayunga, Mukono, Nakasongola ne Luweero. Eno kwegamba newly upgraded regional referral in financial year 2021-2022 to decongest Mulago and Jinja. Mukuru kambuzekawo. Ebintu bino mabiwandiise kati mubikozeko research. Guno Mukono signature yani. Ya Dr. Ruth Aceng.
minisita w'ebyobulamu. Producer sokolawo mukyano yasigninga wano ebintu bino. Balege signature y'omukulu oyo minisita w'ebyobulamu. Ebintu yabisigningira byonna niate buli page. Amala gasigninga tasomamu. Yasoma. Saba ogimaliriza. Era mu kino kyonnyini ebyobulamu mwaka gwa 2021 tebitambudde bulungi. Akati nze ndi wa muluka. Mitwalo 2.5 nga ngwa mu kategori yeeno. Egambye Republic of Uganda Ministry of Health Statement to Parliament on the state of public health care service delivery in Uganda. Honorable Minister of Health, September 2021. Kakati sokola beneno report. Omutwe gwayo. Kati wajja gamba abasajja baleetse bakolokota gavumenti ki basacamaza abantu babasigamu ki obukyayi. Bino byabwe byajja mu parliament ye 11. Kati go tubuzize ekibuuzo omwaka 2021 ne mwanyinaze nalusiba wano tunnyonnyole ffe tubirabye tutya. Boto bwobirabye. Nze bwembirabye byebino. Mu byobulamu. Ebyobulamu. Tugenze wa mamono. Nga tannaba kumuleeta. Yes. Mu byobulamu Matia Kasayija July 2021 omwaka gwe guno oguweddeko supplementary sawa 36. Tizikyawera kati 36 zisigadde sawa 34. Supplementary funding for government emergency requirements for financial 2021-2022. Ngesente 6 of July to all local government accounting officers supplementary funding for COVID-19 emergency requirements. Akati ne balaga obuwumbi bw'ensimbi obuwumbi omugatte obuwumbi 600 billion. So ezaka sasani. Ezafulumizibwa ne balaga district Ajumani Apache na wabuli wamu wonna. Bwe tumaliriza awo ne bagenda nga bakulaga. Senga otunuulira Bugisu sub-region sente ze baagiwa vis-a-vis Wakiso nga Bugisu sub-region erina district 7. Bugisu yonna. Yes. Baagabiddwa emmotoka eza COVID buli district emmotoka emwemu. Zonna ne zifuna. Ze mmotoka 7. Ne baddira nti Mbale regional referral yafunye emmotoka. Ate ne Bududa hospital n'awala nazo zafunye ki? Emmotoka. Ne total population eya Bugisu sub-region eri 1,785,000. Wakiso erina obukadde 3,18,000. Yafunye meka. Wakiso Wakiso yafunye emmotoka meka. Wakiso ina municipality zirinya. Entebe Machinde Sabagabo Nasana ne Kira zafunye emmotoka. Ne ya district Wakiso. Municipality kuno zafunye. Ani nazo zafunye. Ngera bwogenda municipality awo abadde obwenkanya eye Kabale municipality yafunye. N'ekisoro erina abantu abatono abakulu 1,600 yafunye emmotoka. Ng'ate wangu omuluka nina emitwalo 2,1500. Radius eya ekitundu kyange nina square kilometer 22.3. Kisoro ina radius ya square kilometer 10. Abatono abakulu nina 2 kitundu bo balina 1,600 naye bo bafunye emmotoka. Obwenkanya buliwa. Center 4 eyakajjanse twala constituency Busiro South. Covering abantu 4,4,200. Ekibuuzo. Bugisu Sebeyi sub-region ya district 3. Kapchora hospital yafunye. Ne Kapchora municipality yafune emmotoka ezo 2.
ne Kapchorwa district nefuna ezo motoka 3 ne Kweni nefuna emmotoka ne Buko nefuna emmotoka ze motoka meka motoka 5 ne motoka 5 Busiro South constituency ina abantu emitwalo 4,912 Kapchorwa district 3 zonna abantu bali emitwalo 3,5 nebo nabafunye motoka 5 Busiro South constituency teyina motoka amakuru ebyobulamu gwa obirabidda kakati awembize ne sente bwezazze it was overspent sente ne balaga ba VHTs abewa Kiso ebyalo 720 bafunye emitwalo 10. What is VHTs? Village health teams. Abajjanja abebyala bana batambulamu banange munabenga abantu badde aba primary health care units. Yes. Abantu ababayambako mu community tebafunya abewu sente zebagambye nti bo abasatu buli kyalo mitwalo 10 ge mitwalo 3 ne sente bewekyalo emitwalo 10 ge mitwalo ameka ana Wakiso population y'obukadde busamu emitwalo 18 bafunye 7.2 billion. No, 700 bogambe emitwalo 10 bwogikubisaamu emirundi 720 bwe bukadde 720. Bugisu sub-region erina ebyalo 726 bafunye 7.2 billion nga Wakiso efunye 720 million nga Wakiso mulandi area ina square kilometer 2,808 Bugisu erina square kilometer 2,219 tebabadde bwenkanya mu bintu there was no equity mu kigambo eky'obyobulamu omwaka 2021 ngokogola kwa president 2021 Wakiso yali number 2 mu kigambo kya cases eza COVID-19 after Kampala. What is your recommendation? Balikoze batya? Come to nagamba ebyobulamu Obote one government yazimba malwaliro 22 Ekaramoja eddwaliro ery'Ekiboga n'ery'Egombe bwe lifaana n'ery'Ekayunga n'Ekiryandongo lyeryazimba Karamoja nga batunulidde population quota egamba ki so nga Luweero ne Mubende Kiboga n'Empigi bamalwaliro ameka ne Kapchorwa Karamoja ku lwa sub-region ebwefaanana bafuna eddwaliro olwa population quota gye baali balina ekiseera ekyo nga naye nabutasobola baleka bbali nga balina okufuna eddwaliro erifaanagana ne banno. Okay. Ebyobulamu obirabiddemu eyo ango tewabadde equity obwenkanya tebubaddemu ebyo sente personal analysis ya mukulu mukwabya personal analysis ate yani bino it is the report from the Minister of Health and you conquer with Ministry of Local Government COVID response budget eya district zonna ne municipality. But do you think it was just written that it's not implemented? Implementation jibakoze bwebanga cases za COVID KCCA eri mu radius ya square kilometer 907 ne population yayo ya milioni 1.82 nga balina amaka emitwalo 44,100 KCCA Wakiso ine emitwalo 5,013 Bugisu sub-region erina amaka emitwalo 29,900 eno kyekizibu obutali bwenkanya efubitizi. Omwaka gwa 2021 abantu bali congested when you come down to Kampala, when you come down to Nansana municipality buli square kilometer ye Nansana erika abantu 1,142 bwogende Kawempe division mu KCCA erina abantu 1,507 buli square kilometer. Kati kitegeeza amazzi amayonjo tebagayina n'enteekateeka olwali bwejja n'enkulaga statistics bwe zikulaga nti omuwendo g'amaka galina amasannyalaze grid national grid ng'amataala ga balubu yakwakisa ewa Nalusirwa tuliziganya eno gy'embeera egambo y'obwenkanya nga tegize ebibadde bya bulamu. Eno embeera z'abantu zitugambye eki embeera z'abantu mu ekyo enteekateeka etambudde etya nekula awo njagala jjajja Nalusiba ye atwe opinion ye abirabiddemu ango ki ng'omuganda bwe yalugira n'agamba
omuto enkuba gyetonya bakola batya munterezemu ku Abaganda ne Kasandese ekinyusi enkuba gyetonya omuntu kakati nze njagala didako kyagajja ngajja Teso sub-region eva vice president kati gwe tulina olanya Major Jessica Alupo ne deputy speaker wa parliament Anita Mong. Teso sub-region eyina amaka households emitwalo 32,258 ge maka household nga zisuza abantu obukadde 2,228 naye amaka ku mitwalo 32,100 Teso amaka gali omutwalo 1,300 nge amaka kwago balina land area square kilometer omutwalo 1,384 amaka ziri 4.9% out of the 321,000 households ezina amataala kitegeeza ezo zezoka 4.9% ezisasulira VAT ezasasulidde VAT kuwa umeme ntegerekese nebojja KCCA Kampala olwaleo Kampala eri mu square kilometer 197 square kilometer 197 eyina amaka emitwalo 4,607 naye abantu akakadde kamu emitwalo 82 bebasula mu makaago kakati KCCA amakaago olwaleero bo gali ebitundu 86 86% ey'amaka ga KCCA ku mitwalo 46 gonna galina amasannyalaze geboota basasula vatu amaanyi 18%. Kakati eri abantu bajja nibaga nti kitwatunuli wali kyewaliwo inagambye veteran yabo voice of resistance volume eyo yakulaga nti obutali bwenkanya mu economic development ey'ebitundu kakati bwogenda okujja Ankole sub-region olwaleo ku maka emitwalo 62,341 obukadde bw'abantu buli 3,304 naye olwaleero bo mu Ankole amaka ga 21% ey'amaka emitwalo 629 naye nga land area balina square kilometer emitwalo 2,307 balina amasannyalaze amasannyalaze ge balina it 21.1% naye ya Uganda yonna amasannyalaze eri 22.4%. kakati bano bali below the national, that is Ankole region only eri biro kakati bagenda okujja Wakiso ne Mpigi tekako Luwero oteekeko mukono Buyikwe bo bali 58.8% amaka gaabwe. Okay. Kakati eri bikulaga embeera eri mu ggwanga wagambye socially tubadde kyali ku socially embeera mugirabye mutya mmwe abantu ababiri